nze Phina Mugerwa abasinga gomanyinga Masanyalaze. Olwaleero ndi wano ng'omuyimbi. Olutalo luliwo olw'embeera y'obudde okukyukakyuka terukwata ku gavumenti yokka, terukwata ku nnamawulire, terukwata ku oba ku muntu mulala yenna, lutukwatako ffenna kuba ffenna ffe bakazaala bulwa, ffe twabireetera. So bwe bagamba okuzimba mu ntobazi era abantu be bazimba mu bannayuganda, si munnakenya yabeere n'akola, ffenna ffe tubyekolera. So it is all about us. Kati mu lessons zonna ze tufunye mu all retreats ze tufunye abayimbi, nsobola kwogera ku bayimbi kole creatives, tulina okuyimba ennyimba nga zikola impact. Bw'okola research, my business bw'oba okola business, do some research olaba abantu abalala bakikola bakola batya. Bw'otunula ennyimba za Mike Jackson, he gave back to the community. Yali ayimba ku heal the world, ku baana, n'ayimba ku climate. Kati tuyimbe ku nnyimba ezigasa eggwanga. Let's contribute. It's not only the government. Kino ekintu lw'oyalwa mu nnyindo, ffenna twekwate. Let everyone use his or her tool. The tool eyange gye nene y'okulwanyisa luyimba. And when it comes to music, it is the quickest communicator. Yensonga lwaki ngambe Honorable Minister, it's not only climate change and all other initiatives. I wish government would use music as a communicator. Kuba ne conference, yes, conferences bazitegeke, naye bongereko omuntu atazze mu conference agenda kuwulira atya. Naye ne waba tazze mu nyumba yo already kiba tutuusewo. Ate ekirala kuno kuba kuyiga na kunyumira. It is edutainment. So let government use edutainment to educate people, to sensitize and create awareness about any cause. Otherwise, amazima amatuufu nze nenkiyimbye nako mama yatwaya bamama baffe batata baffe bajajja baffe ba preservinga nature nyefe kitulemye. Kati basanto ne bagenda kukola batya, kitegeeza tetubateereddewo wadde embeera yonna yonna babeeza nga bali bulungi. Ffe tutema emiti, bw'otemazaawo ekirala ebicupa ondabye mbadde nina ekicupa mu mutwe tubeeke let us recycle. Creative industry ffe tukozesa buli kimu, everything is useful as long as you sit nobeera innovative enough n'okikozesa. So tukwata luno olutalo sirwani. So kirala nkubiriza bayimbi bannange tuyimbe ennyimba ezirina impact, tuyimbe ennyimba ezigenda okubeerawo omuntu lwawulira n'agamba yes, I've got something from this song. Yes, we can entertain, but then tukole ne information. Let us have messages. Tutunuulire government erwana ki, kuba ne bweba erwana eba terwana yokka. Government is you and me. Bweba egamba nti climate it's you, enkuba tetonya yokka eri mu bakulu, naawe wo tekola ki, tetonya. So it's up to you. I call upon all musicians, use your tool. And if we musicians come on board, I humbly request all organizations to use music as a tool of communication, because we have the quickest mode of communication. Teri akulimba nti ekintu ky'abakulu tekitunda. Oyinza okugamba nti oyimbye ekintu nga kiri awo kisobola okubeerawo for some time, but it doesn't last. Naye oluyimba olw'amakulu lubeera ne period of time. Look at Phil Gongolota yayimba AIDS. He died long time ago, but at this time newabeera AIDS day, newabeera campaign ya AIDS, oluyimba lwe lukola ki? Lukola. So tewali ayinza kulimba ekintu ekirungi kyetunda kyokka. To them here just because of the climate change song. Kitegeeza quality is quality. Together for a better weather, tunafuna kumere ewoma. Embedded to say it's you and I together for a better weather, tunafuna emere kumeza. Embedded to say. Thank you.